Tereva batulaba abalungi tubaaniriza nnyo ku Smart Media. Mwebale okwekuuma ekirwadde ki coronavirus. Embeera yonna twabagamba nga bulijjo nti kawuka kangu kakuwonya ate era kangu kakutta. Kasita onaaba mu ngalo n'okakasa nti by'okutteko byonna n'obira essaawo oba otandise okukavumula n'ossaako masiki nga nze n'onyuma naddala ng'embeera gy'olimu togyekakasa. Amanya n'eddoboozi nze Mubiru Smart okuva wano tusinzira mu Smart Studios wetusizaako ebintu bino naye gwe ateeta ku YouTube teekamu Mubiru Smart Media. Weba Facebook temugendayo nekozesa okuleka wotufuna ku YouTube beera otuyina weyongera okumanya ebintu bingi. Olwali mu Smart Media mu office zaffe wano kuba Smart Media emu ye Smart Studios tuyinamu omugenyi gwe tugenda okunyumyako naye omugenyi ono agenda kukweyanjulira akubuulira amannya ge tunyumyemu eddakiika nga 20 tugende mu maaso tugende butereevu ndowooza kameramani waffe eri omugenyi waffe nnyo bwe tusanyusa okukola ku Smart Media. Kale sebo nange nsanyusa okunkyazaako wano. Embeera yakunaaba mu ngalo munnange awo ensi weetutuusizza. Sebo weebale kubeera mu mukwasi w'amateeka. Oli hajati oli muyonjo buyonjo. Haji oba tteeka lya haji. Nedda taata ndi mukazi omukatuliki. Mbeera nnyo ne sappuli n'omudaali. Okay, atulaba ayagala okumanya amannya go. Amanya agange bampita Nakato Lucy Basudde nga ndi muwala w'omugenzi Amani Basudde ndi musika w'omugenzi Immaculate Nabiryo ate nga ndi mukyala muyimbi. Oli mukyala muyimbi ow'ennyimba ezaffe country music. Mubiru ebintu bino tobintabulira sibitegeera oluzungu. Ya music omunnansi. Country music. Country music. Country music. Yoyo omunnansi. Goyimba. Okay. Nyimbo yo yennyini. Nakato Lucy Basudde muwala w'omugenzi Amani Basudde. Pembe Salungu. Nabbi ffe tugamba nabbi. Mwamutwetegerereza guneyo nawe olinga nzulayo kati wamwetegereza bulungi. Wadde n'okulaba nti awo yayisewo omwezi ogwawedde saabiraba. Ebyo nabiraba. Saabiraba. Amazima anti kati gwe ngeri gyali kituufu. Oyafuliranga ku yeeko osiga ebitoomi. Mu baana ba Nabbi Amani Basudde oli mu mwana wakomeka. Ng'ova eri mu bakulu. Nva mu bakulu. Abaliwo n'abataliiwo. Ekituufu. Mama wange yali mukazi Naalongo. Tata wange yamuwasa n'amuteeka ewaka. Mama wange n'asookera ku baba Katone Wasu. Bw'amala okuzaala baba Katone Wasu. Yali mama waffe ali lutula Katone Wasu ne baleeta Katamba nga ye bamuzadde. Nga ye mukulu. Nga ye bamuzadde. Kati awo ne wayitawo emyezi 3 mama n'azaala Katone Wasu. Wajjawo Katone Wasu awo mama wa Katamba n'azzaawo Namakula. Nkula bulungi. Nkufunye bulungi. Mama wa Katamba nazaawo Namakula. Kati awo mama waffe nazaawo baba Nakitendi. Nkutegedde bulungi. Namakula asinga ku Nakitendi. Katono. Nga Katamba bw'asinga ku balongo katono. Kati ne bavaawo Nakitendi ne waddawo omuwala mita Nakabiri Dativa. Mama waffe azaala mu. Mama waffe. Okay. Kati nze ne babiri ne tusembayo. Mama si mutaata. Eri Namakula tebazaayo mulala. Eri bali bebbo. Katamba na mama waffe yuno. Okay. Tutegedde bulungi nti twogera n'omwana w'omugenzi Amani Basudde. Embeera y'okuyimba buli muntu akimanyi bulungi nnyo nti Amani Basudde ekiraga nti yali nnabbi. Yesu yabuulira enjiri emyaka 3 ajjukirwa emyaka 10,000 oba obukadde n'obukadde. Bannabbi tebawangaala naye bye balesseewo bye biwangaala. Kwe tuve ntugana Nabbi Amani Basudde ddala kituufu yali nnabbi. Embeera y'okuyimba kiki kyewasobola okusinziira kuko tulinta abaana b'abayimbi tebatera kuyimba. Aba eri wamala tebayimba abafiire lutaya tebayimba. Gwe wayimba wasinziira ku ki kubanga kati nze mukulu Mubiru Smart nze okuyimba nange ndoza ssaali yeeri naye njija nkulira mu mikono gya Kafeero. Kati nga Kafeero atubeza omu ku baana Kafeero agamba bano nja kubalabirira. Nze n'omwana oli taata bwe yawa amannya ge gonna bamuyita Amani Basudde Simakula abeera South Africa. Omulenzi omweru. Omuwanvu. Afaanana nnyo taata. Kati nze nabeera nnyo mu mikono gya Paulo Kafeero nga mbeera nabo ewakaawe
nenvayo ngera akafere ngweze ono mukyala yazirenanga mamitanga 3 nabagala yali omuzinyi muwonge yali omuzinyi akazina nnyo nga tubeera awo kale naye nga ntambula nabo mu bufunza awakanga mulya music munywa music mwebika music mwogera music mutambula music ewa kafeero yes nga ntambula nabo gye bagenza okukola kati kyavaamu neŋŋamba yiro asiyinga tatagiwoomya sekandi mwana wa muyimbi yes olabirirwa muyimbi mulala walinnya naye sereevu kakati tuba tutambudde twali okulwe Masaka eyo ng'ekyazanga ng'ayimba oluggulawo nnyina mulwadde weeruweeru ng'agenda gabagana ani anayimba oluggulawo ani alumanyi nze yali alumanyi siyimbangako naye nga nalukwata olukuba lunyumira ndaba azina namataloozi ne mbaga nze ndumanyi nti ye ono luyimba nze era mubiru natandika okuyimba sigamba nti yimbamu awo tukubiremu nagenda butereevu okuva ewaka nagenda direct ku stage nenkuba oluggulawo nenzina bannaffe bentambula nabo mu society ne bakuba endulu ne banfuwa ssente ziri okunzita nga bayewuunya kyenkoze kiri kyakwambalira waawo mu kulemererwa okungi kwegamba gwolinga zero gira wazemba anti obalemu 256 ku 10 zero yesembayo kwegamba okuyimba nga kuzaalewo okusiimira bakunyenyeza mutwe bonna abakulaba bwe kiri naddala bano natambulanga nabo bambi beewuunya nga siyimbangako awose kandi nayiyo oluyimba omwana wa nnyabo naalumba ngaalaba kyenkoze abatula abalungi tuli ku Smart Media tuli ne Nakato basudde muwala w'omugenzi Hamani basudde nga waakunyonyodde nti okuyimba yagwa bugu ku stage bamwekangira ku stage mu bufunze tiyakonkona akaji yasamba kasambe n'ayitamu n'agenda eri ku table beera abakulu okuva onoofuuka omuyimbi nasooka okukulaba Nakato basudde sijagana nakulako myaka gy'obuto nakulaba sheemu wali ozze n'ekiweewa ng'oyimba kabimbi ne bagamba kiweewa zze ase n'omwana w'abasudde ne tuvaayo tulaba omwana w'abasudde kyo nga situbalabangako mwana w'abasudde kyoyo omuwala ayimba ne okulaba nga tukabala akabimbi kati Nakato omwana w'abasudde yo n'obujogo boogera tuwulira abeera wakafeero tufunye mukisa tumulabyeko kumbe ekintu kyakukuliramu era okundabibwa kiweewa kafeero yali amaze okufa kafeero bwe yafa ne tubeerawo kaawo nebitatubeerera byangu nga sekandi yasigadde mu kibiina eno naŋŋanga amuyuuya neŋŋamba wayikangira ntudde kati mba ndi awo nga nkulooja agamba nakudde nkusabidde omulimu ewakiweewa onookola olwankoloja yaluwa asooka otubuliremu ankoloja bamita manager promoter naye muyimbi manager bumaneja bamita Kijambo Rogers kakati awo nakubira kiwa naye nampa ennamba ye mba ndi awo nekiweewa ankubidde nga baŋŋambye nkuwa ekifo yagala kuyimba ne mugamba muzeeyi bwe biba si byakutambula nnyo safaari kuba sibisobola ewaka ffe mbadde sibisobola nsibikola nga ne bwe mba sikoze bansasula mbeerayo n'ewaka kintu kikyo nagamba si bya safaari nnyo nagamba naye era ninaani nina maama wo Aisha Nakitto naali wakiweewa mukolagana ne mugaa sikolangako naye naye simuinaako buzibu era ndooza naye taninaako buzibu kuba sikolangako naye n'okuyimba kwange ndooza ajja kusooka kundabira awo ntuuke wakiweewa nanyimba bulungi ennyimba zange ampa bulungi omusaala nga ŋŋamba Nakato ayimba bulungi nyamba onkwatira akabimbi okanyimbireko era yakampanga leero ekiro ne ntandika okukola ki okayimba yakampa emisana kwonna nenkasiiramu awo ekiro nengenda ku stage ne mumuyimbirako oluyimba lwa babiri lumenya mu bufunza okuyimba tekwakaluubirira ng'abalala process gye bayitamu olw'okuba nti omusaayi gwe guli musical tugambe ekyo kyekituufu kakati olwo otandisa okuyiga okuyimba wafunako ku kirowoozo ekizaawo gurupu yammwe Kaawulada Professional Singers oba wabirabanga nga bya bulijjo sikifunangako nga nze nenga okujjako nagamba singa wabeerayo omuntu yenna zaawo Kabuladda naaliyimbiddeko mu Kabuladda olw'ensonga mwalingamu abayimbi bennalabanga benneegoma mwalingamu Nansubuga nga mulimu Mwami Busuulwa ne Kagulire ne Mwebe kati nga njagala nnyo Kagulire oyo ne Mukulumbalire Kateeteeyi nga mbaagala nga balina ebintu bye bakola nesikirizibwa kati nga ate ye Nansubuga
jukira nina mulabange era nga tuli baana bato bajjanga ne bakolako ebibondo sho ne kwaperandi ezo sho 2 nazirabako nga ndi mwana kuba kwaperandi bazanye ekyali mu ssabo nenkaaba nnyo nga ntidde bajjanka amataala bayina embuga ku stage kati ddala n'abagamba mutwale mu mmotoka naye nga nze nnamu abantu bendaba be neegomba nti gundi ankoledde bulungi bw'atyo naye nga kabula ddanga yo okujjako nga waliwo muntu n'agamba bannaaye ani anasobola kabula dda enda giteekawo naye nze saafunako ku kirowoozo nti nzewo kabula dda basaagikoleramuko wabula kulabako. Lwaki nkubuuziza ekintu ekyo? Kuba nakato kati we tubala abayimbi ba Kadongo kamu 5 ng'abisengesa amanyi bulungi n'otajjira ku lisiti oteeka okuba ng'olina kye wamukola nga wamunyiiza oba nga yakunyiigira nnyo. Kakati bw'obeeramu abo abantu olaba kyabwenkanya okuba nti okuyimbako toyimbiddeko mu gurupu ya kitaawo oba gurupu yammwe ku budde buno era omuntu singa ajja n'agamba nti atuzeewo kabula dda omuwa magezi ki? Omuntu singa ajja n'agamba banne njagala kuzzaawo kabula dda amagezi ge mmuwa nkulumubiru biyinza okuba ebizibu ng'egye saakolako mu kabula dda wabula mba njagala ekintu ne kitabeeramu omanyi kabula dda eno ayinza okujja ogizzaawo n'agamba baleete mukyala Nakitto bayita bayimbi abayimba ate ayinza okujja ogizzaawo n'agamba nti baleete famire mubiru ekintu kya bizinesi oba omulimu nga gugatta famire teguba mwangu guyinza obutayimirirawo nga gutambuza aba famire. Yes guyinza obutayimirirawo ekyo kyekiyinza okubaamu obuzibu naye omuntu kinasinziira zaatya agidde ku famire. Kwegamba katono nnyo ogezza kugamba nti singa omuntu ayagala okukulaakulanya enju naye nga yazimbibwa ku mwamba fomati yo nnungi naye nga ya miti ya ttaka ya budongo ya mmuli kyokka atayagala agikube ne langi asseko ne kasheedi atuuzeeko n'epipa y'amazzi waggulu olaba nti ekiroozo kiba kikyamu aba yalikoze atya awo twagala watuufu okuzzaawo kabula dda kirungi mba nfunye omulimu wadde nga neeno nsobola okugufuna naye mba njagala nnyimbire mu kabula dda nti yabasudde eya kitange. Yes osobola okuleeta abayimbi abaaliwo ate nekyenjagala okugamba abantu ekivulanza abantu nabagamba nti osanga sandibadde muyimbi si buli muntu nti mwana wa muyimbi ajja kukola ki ajja kuba muyimbi era mukulu mubiru togambanga nti bannaaye kawali ali muyimbi kanfuneyo omwana we ayimbe tokaka muntu kintu kiyinza okutwalira ebbanga ddene omujjamu kyokola ki okujjako ng'abadde ayinamu omutima ogwo nti bannaaye njagala okuyimba ng'awulira okuyitibwako ayitibwa okuyimba. Naye bw'omuteekamu ekirowoozo ekyo kiba kyetaaga n'omukwatako nnyo nga n'ekibiina tonna kiyimirizaawo nosooka ye n'omwefubako nga mubiru n'ogaba naye nokansooke mutendeke nteeka okumugjamu kyenjagala ng'ate togenda kutendeka bana oyinza obutabasobola n'otendeka ogwo omu nogawono n'akola ekyokulabirako eri abalala. Naye bwe kitaba ekyo simanyi kwegamba gweyagala omuntu ajje agambe nti nja kuzzaawo kabula dda aba famire tukkaanye erinnya tuli promoting naye tukole mulimu tuleete abayimbi nti Kiweewa Hassan Enduga Buyondo Eddie ugamba basobola okweta ku bantu mu emigabo shares zijje nga zaabasudde nga bwe yalifunye mu kibiina kye ng'ali waka kuba kati mukwana Akedi si manager w'ekizimbe kye osemba idea eyo bwe gyoyimbe bagambe nti Nakato ayimbira emitwalo 20 buli sho ge mafuta ge na accommodation then bwe tumala kino ate ku mugabo gw'abasudde Nakato afunako 40% ezo zifune buli mwezi nti buli 10 inako nusu zaana naye nga sinze nzirukanya sigwe tambuze emirimu kuba sikisobola sikitegeera sikikulidde namu nkuze ensuubula amatooke onzije eri ogambe nti mubiru atandisewo azizaawo kabula dda ayagala abaana basudde ffenna tudde wali kigenda kukulemerera n'okuleeta entondo kati nga nze eyakulira ne kafeero manyi ninamu bye mmanyi nsobola okugaa nti nze mu kabula dda sijja kukola okusinziira nga bwe singa kino na kino kati kankusigaze omukwano ne famire nze kangende enkolera ewa mukaabya akuwa omusaala gwe weddira ewaka endowooza yo
naye abatulaba mugiwulidde mutubuuza nnyo lwaki abaana basudde mulimu omuwala ayimba okufa obufi mukyala w'amaanyi mu kuyimba kakati lwaki tebazzawo ekibiina kyabwe ndowooza ensonga ye mugiwulidde nange nsobola okuba nayenze nsobola okujja neggamba tubaga kabula ddeddewo kola ebbaala kati abaana bajje nga bayimbamu buyimbi kunyumirwamu tugende tulabe nga bayimba nyimba za kitaabwe naye ate gwe teguba mulimo then oyagala bagikole nga bizinesi bagende nti eno emmotoka evunaanyizibwa agivuga nga biwedde buli mwezi eripooti nga sente weeziti twagigula ku sente za Hamani Basudde era zigenda eri famire okitegedde kakati awo bwe kitabeera ekyo kabulada tesobola kubeerawo naye nga batadde endongo nteekateeka ki gy'olina nga ggwe omwana wa Hamani Basudde kuba ennyimba z'Abasudde zijjukira zitambula ku ground kyo kituufu zo zitambula ate nga tetunaba nazifunamu yadde ebibiri naye ekyo si kyekikulu kuba nze nayimirirawo ne pisi twayitandikidde ku kitali kikulu tukifuule tukikuze lwaki temuzifunamu wadde ekikulu anti simanyi oba butamanya era nakyo simanyi kuba nange neebuuza lwaki ennyimba za tetuzifunamu yadde ekikumi nga ne UPRS tetuyitanga netugamba nti bannaye ebibiri biibino oba yaleka masitaza zazitonze mwali munoonyereza ku kubazigula nanoonyerezaako naye sina n'omu gwe nakubira nafunako ku nnamba yaani yali alusiini naye era naye saamukubira naye nga nakimanya nti yatunda ennyimba ze zonna naye nga simanyi bbanga ki n'abazigula sogerangako nabo ba n'abazigula batuuka ensi ne bakwatamu nabo ne batunda baguza abalala nabo ne baguza ku balala kaakati awo we wali obuzibu tulina kumala kuba process omwana kyeyayogedde kaakati lwaki mwali mutuddeko nga mwe abafamire ne mugamba twagala kufollowinga music wa kitaffe Hamani Basudde yatunza kasiwukira alubamu yeggwala yagimuguza myaka 5 yagimuguza life kibaayo mu ndagaano era gye ziri asobola yagimuguza emyaka 5 ntitunda alubamu emyaka 5 bw'omala masita yange ogimpe kati tuli mu myaka 2 mu 5 olaba kasiwukira family weesigala ng'erya ssente zammwe olw'obutamanya lwaki tetandikidde ku ekyo kyogere mbu si kyekikulu ne tukikuza mumanyi nti nina obukadde bwammwe obuliyo bwa ssente ekyo twatuulako ffe ng'abaana nga twegattiddwako maama Nakitto ne twagala okumanya ennyimba za taata baani abazigula tuzifunamu tutya netugendako ko lwakitaani administrator general ne tugendayokko ndowooza naye n'alaba nga kigazi ndowooza nga kigazi naye nga kyali kituufu ate nga tetulina mulala gwe twesigamyeko jjukira ffenna abasinga obukulu baba Katono Wasswa bali eri nga ne bobaga nti mujje balinawo jjukira oli bwatikira obusomesa ali eri ku lw'ekibuga n'omulimi nnyo kati nga tuli wano bawala n'omukyala Nakitto tetwalinako taata nti yuno yatwegaseemu temwafuna ku taata Seeru biwanvu kaakati Nakato mbadde nsaba mwenga abafamire gana amagezi kange babo mutuule mugende Basudde aleka abaana ameka abali ku nsi nti 11 mutuule mubage ekiwandiiko mukitekeko emikono mufune looya anaasobola okubayamba abagobere ensonga ezo nga bwe zitambula sente zammwe ezisukka mu buwumbi ziri eyo zitudde okimanyi nti buli muyimbi ayimba ku nsi kati era avuganya Basudde ayimba mu Uganda ye yeeyongerayo kizibu okutambula okuva emakinde ku Barracks n'otuuka ekibye ku raawundi nga tosanze oluyimba lwa Basudde bwe luyimba kizibu okgenda mu ssimu z'abantu nga ziyimba nga temulimu nnyimba z'Abasudde naye ng'osobola okusinga nga ova ku Basudde mulimu za Lutalo mulimu za Kenzo mulimu za Kamiliyoni naye n'obutabaamu ekyo kintu kye mba musoko okunoonyereza kubanga temunnaba kubanjibwa nnyimba mpya kubanga Basudde yimba ebintu ebiriwo ebyaliwo n'ebiribaawo mu kusomesa eggwanga kuba twakolako omulama gw'okuyimba olulimi Oluganda Emmengo era twagujja kulimba lwa Basudde era ne tulukweka nnyo kaabe gwe wali mu mpaka ezo naye tetwakulaga nti tutunuulidde kiri tuga nti muisomesa olulimi Oluganda naye nga ye Basudde gwe twasinziirako oli oluyimba lyayimba gudulake jeni nsanyusa tegedde kolabo binnyo mbadde mwaliyiga kulaga bulaaya kati ate mwaliyiga kuno mukolako ki akati ekyo omwe naakimaliriza kalina ne kalina zammwe ziri eyo mu bantu zitudde wenaganda tunda olimba olumuze nengula poloti netonda olwokubiri ku drive nenzimba kalina kakati ekyo omwe naakimaliriza then mujja kulaba nga mukennyini musobola n'okwekolamu omulimu ne mugamba tuguze ebyuma tuguze emmotoka tuguze amaka ga office tuzizaawo kabuladda asobola okumanaginga jangu osaba omulimu
yafune n'abayimbi bateekamu nga nammwe muyimba bugenyi ate sente n'azireetera mmwe. Nze nali njagala n'okukola library mukulu mubiru nga mulimu alubamu za taata zonna nga ziri ku CD naye olw'okuba nti era mba sirina ssente era nakyo kyagaana kyannema nagamba waakiri kankolewo library ntunde ennyimba za taata wange nteekewo videos eziriwo ezalekawo entono ku nsi nteekewo ebintu byonna bina ebiraga nti byabasudde t-shirt nkofiira biki omuntu asobola okujja naganze kankutwala t-shirt eriko basudde n'ogimubwa nga njagala kukolawo oludduuka munnaye obusobozi bwagaana anti kati mwina kukwataganira wamu ne mukola ekiwandiiko ekyo ne mugya ssente. Ensonga eyokubiri kabuladda professional singers abaagiremu bo boogera ki kubanga basudde yekka y'ataliiwo mu bantu abaali ab'omugaso kyekituufu abaagiremu bo boogera ki era simanyira lwaki yavaawo kuba bo bali balamu ate nga bakolanga nnyo nga naye waali era nga bonna babamanyi abatunda talina gwe yatuulira bonna yaleka babategedde mu nsi kati nebuuza kabuladda yabalemera kuki kati awo weŋŋambira nti omuntu akola kabuladda kola bizinesi tokola ki kola mulimu nti omuntu mulimu tolina okwetegereza ennyo ng'ogiyimiriramu bonaakola nabo kubanga lwaki yavaawo abatamenyeka mikono oba okusibwa emyaka abatamenyeka mikono oba okusibwa emyaka nebuuza nti lwaki kabuladda yabalemerera eyalina buli kimu ng'erina emmotoka zombi n'ebyuma nga weebiri. Ensonga eyokubiri mu nnyimba za kitaawo Hamani Basudde zeyaleka ku nsi obudde buno oli ng'ayagala kubaako ne walupafominga oba kuluddamu ayina kuyita mu mitendera kikuba tulabe bagenze baddamu ennyimba olwolama enjole baddamu ennyimba za Hamani Basudde Kenzo alina le yaddamu ono omulenzi ani ono yayimba Mweraba Nnyinza ani ze bajjirako nga bayimba mwerabidde ayayimba genda ogula emmotoka liri pazo mu process gye mwateekawo okukkiriza abantu abo okudda mu nnyimba ezo bayita mitendera ki kubanga oli abalietaaze ekyo mikulumbiro sijja kyogerako kubanga waliwo oli n'agamba nti bannaye ennyimba ezo nzikuumye nnyo kuba nze naziyimba ku teepo kwendi ne taata wange era nzikuumye nga tewali azitwala n'abaziyimba baziyimba mu bukyamu kyova olaba njagala nkole ki mbavunaane tusobole okukwasaganya ennyimba zino omuntu bw'abanga alina kyayagala atugamba atunnyonnyole tumubuulire twagala kino oba nnyimba tetukkiriza naye buli mu atwala butwazi kati ekyennyimba ekyo temwogeranko nabwadde batuukirira nze sina gwe nali njogeddeko naye oba maama alina be yali ayogeddeko nabo naye nze sina gwe nali njogeddeko naye yaddogo oba Kenzo yaddamu oluyimba nsuubira oba yali nabiri talinayo oluyimba Kenzo yakola bakyala babbe anti ng'oggyeko olwo talinayo olulala nabi alina muyimbi kyawe ng'oggyeko sirumanyi olulala sirumanyi manyi Kenzo luli pazo n'abalala kakati ssebo omukwano kati awo okuddamu ennyimba kiba kyetaaganga obuuzizza ku maama atusingako n'aga nti abaana nabagamba bwenti ne bwenti era bajja kukugamba nti abaana bange nabatuuza ne mbaga nti bane ku muntu addamu ennyimba tukole bwetuti ne bwetuti era bye yatugamba ajja byabigamba. Mu baganda bammwe temulimu balina kirowoozo kyakwagala kuyimba kuba oluusi omuntu alagadde okuzaako kabuladda yalagambye naayitandikidde ku bannannyini bennyini naye nga bayimba. Nze nayogerako ne Sseerumuto mwannyinaze bamuyita Sserunjogi Frank ne mugamba Seeru tuteekateeka okuzzaawo kabuladda mulina ekirowoozo ono oyimba agamba mwana baaba ebintu by'okuyimba ebyo ng'ate byakika simanyi bikinze nakwowa entalo zisaagala ate sibitegerana bulungi nga buwulira njogera bwe yaŋŋamba ate Eriya ekirungi nabadde Bubondo ndamusanzeeyo ali Bubondo bulungi akutte enkumbi nnyo n'amaanyi efufe ettunga ne mmugamba Eriya okuyima mwana baaba simanyi we naye bw'atera kwayogera ke kaloboozi ke okujjako mwannyinaze amanyi amanyi yaluwa ono afaanana ennyo taata gwe yawa amannya ge omweru
amanyi simulako ng'ayogera mulabulabi nga era abeera musirise kuba twamuyimbiriranga bannayamani jangu oyimbe tukole olwo practice ku big ba jangu oyimbiraga babanzi sibiyagala sibitegeera naye agambe wewe family tabitegeera kaakati ne mpulira bagamba gwosinga okufaanana ennyo taata waffe buli mbeera yonna gy'olimu taata yagirimu era batugamba kati ate yejjukira abeera eyo South Africa sinakwogera naye kuba mbadde siri kubyetaagisa kwogera naye ndowooza obimanyi kati neŋŋamba oyo naamunoonya omwezi ogujja nantereezezza mpulire naye kyaddamu okuŋŋamba amanyi nazeeseeru yeyaŋŋana asanga naaliyimbye naye owaayi ebintu tajagumira tteke ate mu bawala bano munnamakula nalaba ayimba namakula muyimbi nze namakula namusangawo nga mukulu wange muddako si bwakuna mukazi muyimbi ayimba abakungubaza ayinayo n'obuyimba bwe obulala awo naye yali yava ku ssimu ffenna gye tumanyi kati ndowooza omuntu alina essimu oba n'abamaama nakitto oba nakitendi mpozi nga nkubidde amanakitto nimugamba ku ssimu ya namakula awo ayinza okumpa nenjogerako naye negye nabadde mmanyi eyiye nagikubako omuntu mulala n'agikwata nga tukubirira waliyo vikito naye ayagala okuyimba gwe bayita dimiti yaluwa limiti wali awo yakulanga omulenzi era mukwano gw'amani nnyo nga tuwumbawumba batula ku smart media tulina Nakato Ruth Basudde omuyimbi ow'akadongo kamu be bannanyini kabuladda be bannanyini nnyimba z'Abasudde wadde aganye okubyogera obulungi tumira ku bantu bo tumire ku mwami abaana ate tugende mu bulamu ntumira omwami Yasiini Kiragga abeereyo nno Canada naye bambi adde mukwano gwaffe nnyo atuyambyekukko mu famire adde mukwano gwa taata ffe tuli bakwano be naye mukwano gw'Abasudde ffe tuli bakwano be naye mukwano gw'Abasudde bwe nawulira boogera nti mwafuna muganda wammwe ali ebweru kaakati oyo ye Basudde yamuzaalira eyo muzimu gwazaala anti ne bannabbi we baba muzimu gwazaala omwana omulenzi omuyita Yasiini Kiragga era Canada eyo mutumidde nnyo nno omwami Yasiini kutumidde nnyo 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 Mukama agira akuwangaaza tewali mbeera etakyuka nentumirako omwami bamuyita Yasiini tumwebaze nentumirako maama wange Aisha Nakitto Safina Nassozi ntumira abaana bange awo afande gasimuli Yasiini Oyitiwa byoleseye. Kale abantu ba Smart Media twade ni Nakato. Nakato ebintu bye birimu olukoloso falungi yetu tujja kumuza omulundi omulala era nga twogera ku mboozi ya Hamani Basudde yo teggwa malojja ate tebankadde okuleka aginyumya gwoji kadi yanze mbiru Smart tusinzira no mu Smart Studios owa kyali offices za feza Smart Media atwetaaga namba ya face simu eri 755 ana mwemu 0138 nete mwerabira okunaaba mu ngalo omugenyi wange onagenda onabe wadde kyayi tomunyedde naye kunaaba engalo kwabwere kwa kati engeri obulamu gye tubukuumamu Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.